tusaba muganda waffe sebo ojje oyogere by'abakungu basi bano bakulindiridde ddala kuba bategedde ekyojja naye nga maaso go wakyaliyo obubaka bwa Katikkiro ate ne Vice President wa most welcome Honorable Robert Kyagulanyi. Sebo neyanzage mukadde waffe Bishop owekitiibwa Vice President w'eggwanga babaka bannanga ba Parliament ab'ebitiibwa muna kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe nsaba munzikirize ku lwa bannange bonna bwe tukeereyo ensooka emetonde olw'okutuuka ekikeerezi naye ewaffe naddala ku kyalo gy'ensibuka twafiiridde omutaka bwe twabadde tulina okuziika ku saa 8 naye ate nga muganda waffe yafiiriddwa kitaawe nga tetusobola kusindika busindisi bubaka kano ne tulowooza nti tujja kukwasaganya obudde waakiri eri tugende mu kyaki ate tusimbule tujje naye n'olw'embeera y'obudde n'ekkubo gye tuyise lituuka leeti so tusaba okutonda kwaffe kukkirizibwe era amazima amatuufu mbadde suubira kufuna mukisa kubaako kyenjogera eri abakungubazi naye nga mbadde mumativu kuba nzize ebigenda maaso byonna mbiraba ku mukutu era nga ndi mumativu ne byenandyogedde era byogeddwa so mu mbeera eyo sijja kuwa bubaka bungi engeri gye ndi mugumu bakadde bange bakulu bange benzize ndabirako nga mbubuka okuva ku Honorable Norbert Mao paka ku Lord Mayor bonna bali mu kitundu kino so nkakasa nti bye tulina okuwulira tubiwulidde naye engeri gyenfunye omukisa ate engeri gye tulina omukisa ogw'enjawulo by the way njagala okussa ekitiibwa ekyenjawulo mu taata wange owekitiibwa ennyo Vice President w'eggwanga abamu balowooza ne wana bwewanyi naye Vice President kitange omuto fenna tuli baana ba mbogo kale nno tebwewuunyange embogo ekyali mu kifo kya Vice naye nga teekateeka n'ekiri kiri kizaamu amaanyi baganda bange tetutasobola okusinkana ebitwogera mu kwagalana ne mu kwagala ensi yaffe newankubadde nga kyannaku ntibiseera bino tusinkana mu kufiirwa tetukyasinkana mu masanyu olw'embeera gye tulina naye ne bwe kiri nti kibi tusinkana mu kufiirwa era Katonda akyasaawo empenda nesobola okusinkana kitange oba olyawo nenfuna omukisa obumu obubaka ate abutwalire mukulu munne naye nja kusooka mpemmwe abasanyuka abakuba engalo obubaka naddala mu abavubuka tulina obuvunaanyizibwa okweyisa mu nneeyisa eyeesaana tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi kyetwagala batulabiremu byetwagala tubimanyi naye ne byetwagala bamanye byetwagala tulina okubalaga ekifaananyi nti fe ababyagala tetuli bubezi balalu mumanyi wabaddewo kawefube w'amaanyi ow'okutufaananya nga abaziba emisango ng'abakozi b'effujjo kati obuvunaanyizibwa bwaffe okusiiga ekifaananyi tetwagala balabe era nkozesa n'omukisa guno abasinga temugulina naye fe abaganda tugamba atuma omukulu takola ki tamagamaga so njagala n'omukisa guno ngukozesa ate nsindika obubaka okuyita mu kitange butuuka eri mukulu munne amanye tetuli mu kulwanagana naye naye bye tulikira tetuli mu kusaaga tuli bannayuganda abamanya eddembe lyabwe newankubadde ennaku zino omukulembeze w'eggwanga wadde tubuzayo emyaka egitawera ebiri ogenda mu kulonda yekka yayagala okutambula nga kuba kampeyini tayagala bantu balala bakobe kampeyini tetukozesa buli mukisa gwe tufuna okutuuka ku bantu okubagamba beebereremu ng'abantu naye ate n'omukulembeze waffe twagala amanye nti kituufu 2021 tuli siriyasi tuli mu kusaaga era bino betugenda tugamba abantu bewandise bafune endagamuntu tetubagamba bafune endagamuntu bagende mu sho no tugenda kulonda ng'ekifo kye tusinza okutunulira kyekyomukulembeze w'eggwanga twagala kumugjawo kuba tekyatukolera ebintu byakola si bya myaka gyaffe naye twagala tukikole mu ddembe ate mu mateeka
kale nno awatali ate kwetoloola omukulembeze akkirize tufune omukisa bannayuganda eddoboozi lyabwe liwulirwe. Ekintu ekyo akikole kubanga kyalina omukisa okutaasa ekifaananyi kye. Twagala tufune omukisa wano mu Uganda tubeere ne pulezidenti yaliko okukulembeze naye ng'atudde nga tumuwa ekitiibwa nga tumukyalira n'atuwa amagezi ne tumwebuuzaako nga kitaffe. Ekyo nno kye kyali ekirooto ky'abajjajjaffe. Twagala ekirooto ky'abajjajjaffe bakitaffe bakituwa ekitiibwa naffe tubalabireko ng'ekyokulabirako ekirungi ate naffe tusobole okubeera ne moral authority eyigiriza abaana baffe nga twalabira ku bakitaffe. Kanso muyizi munange ekitalo nnyo ekyataata kitalo ddala naye bakadde baffe ekiseera kyalina okutuuka baffe kasitaffe batutegese ekijanjalo bwe kiba kinaamera kimala gwa mu ttaka ne kivunda ate ne kiryoka kivaamu ebijanjalo ebirala. Olunaku lwaliwo gwe olukyakulabirako nti muzeeyi yategeka bulungi era oba oli awo bwoba okyabadde okyalimu obuto kati okuze osajja kudde yeke basajja abakulu aba Uganda kati buli omu akole kyasobola buli omu akwate wasobola. Lazima olutalo luno lutwagala okulwana mu ddembe nga tewali kuliwa musaayi. Olunaba luwedde tujja kwambala engule ffenna wamu.